Charles yali mukwano gwa Asia nga tebasinga bagamba mwami we atera okujja n'akulambulako okusookera Asia Charles tiyali mwami we baali bazannya kazannyo just comedy. Yeah. Ate yali agamba oli mukyala we. That's comedy. Yali firimu. Yeah, it is comedy. Oba oli tomusiimye ng'omuko. Bo baali mu kuzannya. Naye atera okujja n'akulabako. Bambi Charles abadde mulwadde. Era abamulongoosa yalina aniya ne bamulongoosa. Abadde mulwadde nnyo, abadde ku kitanda. Naye senga lwaki alumu n'akugamba Charles wandi muzadde makagano. Nange ekizibu. Nali muzadde. Yali muko mulungi. Teri musajja mubi, ate teri mukazi mubi. So bubaka ki bw'olina eri Charles? Bambi Charles mwagaliza asuuka obulwadde era mu kaseera antumira twagenda ne ku kitanda omulaba ne bamulongoosezza. Bw'anaatereera era ajja kujja. N'edduwa we neebeerawo era ajja kujja. Bye baali bazannya byali bikunyumira? Byali si bibi. Byali si bibi nga biyigiriza nti tosuulanga mwana alwabanga wa bwongo bunafu. Nga birimu mwami na mukyala. Munnange bintu bizibu. Oba se yali yakulagayo omuko. Ase abaye talina musajja. Kafirimu katuuka ku nnyanja ku nkomerero. Wangi? Kafirimu. Kasukaali ngenda kunywa engoye enjoze eryanda nfumbe ekyokulya. Mukama amumpe omukisa, omunyu, akabuto, buli kimu neyanziza bannange mutabani. Si katono. Si katono mwana wange. Omuzadde tolina maama kyosobola kumusasula. Era nze kyobola nakulyewo n'akayimba ne nga crediting waba mama bye bayitamu bingi nkumu banyabo be bafaayo mu buli kimu kubanga bamaama be bafaayo mu buli nsonga yonna yonna. Amiina maama. Bannange bajja ne bassaamu amaanyi. Bintu bingi. Ekyasinga okunnuma ennyo omwana wange omulesa passport. Ate abadde agenda kunnenyisa mu ddaala embadde sigenda kutuukako. Ebyokuntwala ebweru nabo weebiri bintu bikwata mpola mpola. Bakola musiki. Sikimanyi. Bakola butwazi bweru mumanyi nsigera kukola. Mama yange Badde sinnabitegeera. Amos, kino kyokoze mutima oba just olina bigendererwa bikoyisa? Mpozi nga wali era nga tolina maama kubanga era neyakuba maama yakuvaako era abamaama wababaire omugenzi ng'obadde omufolowinga mu butuufu olaba nga maama alina obulumi bw'abadde ayitamu kuba muwala we yadde amubeezaawo kati kubamu naawe akafaananyi ako kubanga waliwo abantu abali mu mbeera nga tebasobola jjoogera nga tebali mu bulamu ate ffe bwe tulimu bwolwali olina ekyokulya waliwo atakirina kale owubako olubi lw'ekigere eri abakazi ate tunaamala kuva mu nsi noga nti kandireko eri munnange. Bantu bangi balina ssente mpitirivu naye tebasobola kukola kino kyokoze. Oluusi nabo sijja banagamba ndowooza zaabwe okitegeera kubanga abamu bajja kwefuula mu bye batali neffe katukole ebyo Katonda by'aba atuwadde okukola. Kubanga obusiraamu bugamba n'okugamba nti gabanga ne byaweeyo nga kono tategedde. Kitegeeza tolina kumala kulaga abantu nti wamini okolenga omutima nti gulina ekigendererwa. Waayo
Kifaananyi kyoyinza osiigira abantu kyosanze wano eno. Ekituufu kyonsanze maama mbadde situukangako wano ebyadda naye omanyi omuntu omulaba ne feesi yennyini eragira ddala nti era muli alumwa kuba gwe ate munne gwe yali nga mukwano gwe waali taliiwo alumwa omuwulira ng'era alumwa ne bwe muba munyumya bwe tubadde tunyumyanyumyamukaawo naye ngera omuwulira alumwa nnyo kubanga ye munne gwe baateesanga era nno kiwe n'okuyiga abantu abagamba abantu abaliko obulemu ne babanafuya bw'abanga Asia yalinga asobola okubeezaawo maama ono nga bw'omulaba ennyumba eno ezimbiddwa ku Asia era bajja kwogera n'abalibeerawo nti ku mulembe gwa Asia okitegeera naye ng'ate yali talinga nnomu bano abantu baffe abaana ababulijjo yali wanjawulo ekitegeeza. Osanze ng'oggyeko bino byoleese alina bajeti eya kujjukira Asia capital mu bizinesi amubanja kyekirala kyogenda okukolawo era tukyogeddeko ne management tugenda kukikwasaganya management ya Amos Lovins tugenda kukyogerako tulabe kubanga sitera kwagala kwogera bintu bya njwanjwa era tugenda kukyogerako tulabe kyetukola. Out from this one ekibuuzo nga kimu twakulabako emabegako awo mutimbagano nga bipikira omukyala kapakati obwiki n'avayo n'agamba mpozi obonsanyusa nga Teddy ajja kuteeka mu nju akulabeko ng'ekyobulambuzi bw'abanga asiimye embeera Teddy Bear kyekikulu bw'abanga asiimye embeera Teddy Bear kyekisinga obukulu kigenderwa ki mu kumuvaayo okumwagala okugenda nagambye ku lunaku lw'abakyala nalonda munze mu mutima gwange abantu ab'enjawulo mwe muli kapakati Asia family n'abalala bangi erujja balaba n'abalala botasobola kulaba mu kamera kubanga omulaba nga wanjawulo gwe newankuwadde abantu balina endaba gye bamulaba bamujajinga because of bwayambala naye wanjawulo mundamu ye wanjawulo bamulaba nga gangster naye okulaba otya munda muli omuntu ebigambo byayogera byogera kinene nnyo nnyo ebigambo ebikufuluma byogera kinene okusinziira ku birabibwa kuba abantu abasinga beesiiga abamu ebifaananyi bye batali ndya bubaka ki bw'olina eriye ku kyeyagambye anti nkugambye nti bwabanga yasiimye embe Teddy Bear eri awo gwe ate yalina tayagala obeera ekimuli kyamulala bwabanga yasiimye mukwano nga wasiimye omumakapa embe Teddy Bear yo simanyi nakumanya olunaku olwo ndwesunzi oba naalya naye onaamalako abakyala abo nga tebafumba kiri ku kufumba ate oyagala gyebanaleeteranga emmere omunnaye byanjawulo ebintu byakyukakyukamu omukyala nga kyenyo lwaki omufiirako nnyo nawe omulaba tolina bumufiirako nnyo ate omusiga emmanda kitegeera batuuse okuwasa kiri mu kuwasa oba kiri mu kwagala anti ye mwenyini naku ensangi zino abakazi be bawasa abasajja nze ekyo mbadde sikimanyi ate nze alina omuwasa Amyasia Wandisa omusajja akoledde ebintu ali mu lutalo lwakunoonya omukazi ku magezi ajja kumufuna kubanga mwana wange wamaama ajja kumufuna mama musomuwa essaala nja kumuwa essaala mukuwera essaala kati agenda n'emikisa gyakujja omuzadde era ayagala kapakati kaze ono gweyagala olijja mwagala omuwa magezi omwana wange oyo sooka okwata empola ebintu byagala kwetegereza era nakuta empola kwata mpola neŋŋamba kanzije ebirungi bikyali bingi mu maaso okakasama okubuulira mwana wange olaba oli nga akwepikira sooka n'olaazaamu tegagamba nti gava eri mukulu osooka kwetegereza embuulirire tefaanana oyinza okukakana ngo osumatuse kansabira omwana wange n'omukyala tuzibirire tusabe ayi mukama katonda nga ayinza byonna wookola ebintu byonna kabaka wabakabaka gwotonda buli kimu kabaka taata ayinza byonna nga ndi mu maaso g'omuno mukama taata nasabira mutabani wange Amos mukama taata omuwa omukisa
omuwe ebirungi byonna byetaaga mu maaso ge, omuwe buli kimu. Ayi Katonda ayinza byonna. Taata abanga ayagala okufuna omubeezi gw'olina omumunoonyeza, teri mulala kujjako gweka kabaka w'abakabaka. Omuwe empisa ne banne bonna bazze bonnabo, bonna obawe empisa, bonna obakulembere batuuke bulungi mu maka gaabwe, ku mirimu gyabwe. Omwana ono omwongere omukisa, wajje azeewo emirundi, kubanga bw'osiga era okungula, era akungule olw'obuyinzawo bwa Yesu Kristo omukozi waffe. Yali nzibu nnyo, wabula nawulirayo omwami omu naye saamutegeera eyagamba nti pasipooti yange bweba tennaba kuggwa ye yasibawo $5,000, naye namuwulira buwulizi just naye nga saamulaba. Ate ndogala Nedda. yamira kulungi.